nedda njagala mbuze mukyala Nyondo yennyini essaawa eno tumulaba mama tusuubira ayagala tugamba nti naye yazzeeyo ku boyfriend gwe yasookerako ye yamufunisiza olubuto olwo oba naye amaze kuyita mu baana abalala no tuli mu kwogera kituufu tubuulira abantu kituufu yabaddewo nga example yaki Nyondo show ya lero yazze gikolera mu kutiisatiisa Nyondo weza temudamu okumputa mu bintu byange Mac Media omusajja okubye waaki omukulu ssebo wizard of love Nyondo nga tuziza nnyo wano twakamala essaawa nnamba tannaba kutuuka naye ng'okimanyi yeekalakasiza kuva jjo era amanyi sikukomezaawo nze nnya nti nakubuulira buli we tutandika programu zino nkubuulira nti Nyondo ne bwe yeekalakasa waddemba okutambula nakola ki n'agenda ne leero ne waba tazze era ojja kumpa omulamwa nze nkole ki nze nguteese ekyokubiri katulaba manyi ekyamunyiiziza ze comments z'abantu bedda ze bakola ki ze bakomentinga naye nze nsigala nnyola ku mazima reason nze tolina bw'oŋŋamba nga nkuwasizza ate osigale ng'oyogera ne bbaawe mwakyawagana nze olaba ba ex bange n'akaana ke nayagala mu primary bwe nkasanga sikabuuza yembeera gye nteekawo nze okobe ex wange nga twasoma naye mu simanya senior 2 bwe kiba nti twayawukana bwe nkusanga sikubuuza ne bw'ombuuza sikuddamu communication nedda awo we natuuka kyekyanyiizizza Nyondo olaba nayagala mu baby class nga nabaleeteranga buleetezi sukaali gwe bassa mu buugi saabatulira nti I love you naye nakatimba walana kubanga abamalira obudde nabawanga n'ebintu byange saabafunamu saagala naawe muganda wange obusungu nga bundi agenda kujja ali mukubo bakiyita one man army I can stand alone you fly so low the city is nawe embeera ndi ku mazima kujja lwakuba nti tamanyi nti wooli ate anaatandika ebyo emiramu ejja mperezanga ku simu nze nkwebuwi ansa kuba kati yatuuziza okuva yetwazze wano tannakola ki tannalabikako ate olulala bw'obeera ng'onoonya abantu be nnateesa nabo oluusi funaye ne ku basajja abakazi banyiiga mangu kubanga ye aba ayagala omugambye byayagala okukola ki okuwulira oba si ekyo nze ŋŋamba nzijenga ne gwe nnaakayananga naye bwe muba mweteesezze yabeera ku sayidiyo no nze abantu b'embeera nabo abantu b'embeera nabo babeera kikula kye kimu ng'ekyange era bwe bajja ngo ye amaze n'atuuka tusenze okulaba Nyondo Rozet ekyabadde mu comment kyamutabudde yanjula omulamwa tutandike gyebale nnyawo sokolekono siwumalo yenzo wa bulijjo tandika omulamu soko tule kulobudde tutandika onakulwegulo Nyondo bulijjo mwagala ne ku masimu Nyondo amazima ogamanyi era programu eno ina kutambula igwe noono nate Nyondo yennyini ye yansaba nzije ku programu eno tuteeseze nga wano ku channel eno wekibanga asobola okera ku makya nabanga tayagala kuddamu kuteesa nange wadde channel yiye fe tujja sigala tugenda mu maaso kuba Nyondo badde nsaba otuule binyumira abantu olaba sometimes ndi muntu olaba nze ekituufu kiri nti njagala nnyo omuntu okumpuliriza kitegeera nagambye siri ready kuddamu kola nani naye nga bw'oba okimanyi goyogerako amazima omuyimbi yayimba baba yagamba ogayimirirako bw'oti ngala nnyo mawulire kubanga wagasoma byoyogero bitegeera bulungi kati kiba beto otuule wansi oyimirire ku nsonga yo ogambe techina tabu kiriwe kiti techina buzibu bwama mutesa mukole ki muteese nze kinako buzibu mulete omulamwa gwamwe muguteeseeko but I'm not nena oyina okuteesa kubanga kina kubeera both wise tulina okubeera ne opposing side ne opposing side yolwaleero sina woman any other person else not woman naye ate nga mulina gitambuza obuzibu bwakyo ku bantu oyagala kola mulamwa yenga yo omuntu ava ku mulamwa ekirungi gwe kasita oba osigadde ku mulamwa kale gwe sigala ku mulamwa yaguveeko comment section yejja okusalawo
bwaba uli atali mu mood eteesa togenda kasita tukiriza okuteeseza ku channel ye fe tusigale nga tuteesa kasita bye tuteesa abantu be babyagala nayo okimanyi olaga obutiitiizi okimanyi waliyo abaleeyo abakuwagira ngo bamalamu amaanyi omulamu anze kenyini ate neeteeseze walina okubeerawo opposing side nyanjula omulamu anze kenyini neeteeseze mukwate kamera mugyeteekemu mwebuuza ebibuuzo mubyeddemu sigenda nze bibeera anti okimanyi yo disappointing abantu abadde ku side yo boogaana okuteesa tuula wansi tuteese ku mulamu ogwa leero naye ndava ngene nteese cyane ndarazinjagala biteso byange birungi nenda mukama wange abantu ba Nyondo Media bakwetaaga okulira tule musesebuleze Nyondo nomulama sikumanyi na wangu dedde manyi wali abagobereze eyo nga bali ku side yo nga bagamba Nyondo oye kyonna kyayogera tuli kuye no kugamba Nyondo lwakitakiriza musinga gwe mulama gwa leero tuula wansi oba yavudde ku mulamwa gwe sigala ku mulamwa ate lero ngere jali munyivu Singati wale tsoboka nompa omusanga sembera nemubera kumpi njanya abantu abampalana nedas ekyo tekigenda ko njanya abantu abampalana ekyo tekigenda kola mukama wange era ogenda kutuulaawo tuule eno tuwo omulamwa tutandike bannaye abalabi ba Nyondo mpira ne gutandikira mu golo 5-0 guno gwe tuliko kale kansooka embuuze ku bagoberezi baffe abalabi ba Nyondo Media Wizard of Love as usual era tukomyewo mu programu yaffe akafeche mwebale mwenna abasobodde okulayikinga zonna ezasookawo eyasookera ddala nga bwe yali etambula nga abakyala bagamba balina okukola abami bagamba tebalina kukola then eyaddako nga twebuuza oba communication eyo erina okusigalawo eri eyo omukyala gye yava n'abaana in case nga beezalamu abaana era nazo ne tulaba opinions zammwe ne tulaba ekiteeso kyammwe era tukomyewo olunaku olwaleero naye nga sinaba kwanjula mulamwa kabasooke beyanjule kansooke tusayiringemu lwaki onoonya entondo ate nga tugenda kola tutya n'omuntu ng'anyize gamba nga sinaba kwanjula mulamwa abagenda okuteesa basooke basimayiringemu sajja kusimayiringa tusaana okwesikako mu mikono obadde ki kansooke n'omukyalo ono yeyanjula ababuuzeeko Mbalamusizaako mwenna abatugoberera abatulaba abali ku Nyondo Media amanya yenze Nyondo Rozet era nga tukomyewo mu programu yaffe akafeche neyanziza mukulu Wizard olwa opportunity eno komawo natera omundi ogwokubiri however siri contented na muntu natera goze mukola ki aine kyala kiba kirungi nnyo singa omuntu bamuteeseza ku nsonga n'obeera wa mazima kubanga wandaze nti ate awulinga isizaamu amaaso ekiteeso kyange oba okusaba kwange kubanga mbasagala kwana muntu gw'empulira tesiri contented naye that's the only wrong thing that you've done naye nanti oba olina okuyisaawo amazima go gwe tofaayo ku kyono kyabayogedde oba avudde ku mulamu olina okuyisaawo amazima go kubanga waliwo abakukkiririzaamu nga Nyondo Rozet kati bw'ogaana okujja obeera oba disappointinze segere mukama wange so badde olina okukomawo onansonyiwa okulimba naye kibadde kirina kubeera bwe kiti kisobola okutwala akafeche mu maaso siri mu mbeera bulungi alina okwegenza n'ebigambo byayogera kubanga bikasize siri bulungi mu mbeera ng'omuntu tolwana buuza ku batulaba mukama wange batulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mbagala nnyo mbalamusizaako yonna gye musinzira okubeera nga mutulaba wano ku Nyondo Media n'abatugoberera eri ewaka ku UG Mike Media amannya nga bulijjo nze Umaru Katumba nyongera okubabuuzaako mbebaza n'akadde ke muwaayo okulaba nti mulaba emiramwa gyaffe gino egy'enjawulo nawe mukulu Wizard of Love neyanziza okubeera nti onkomezzaawo wadde nga aba opposition bataddewo ennyembeera okulaba nti totuzza naye n'okola ki n'otuzza ekyokoleze kyamaanyi nnyo webale kunywera ku mazima anti tuba tuyina okiggusa weewaawo omulama gw'olwaleero nga sinaba kugwanjula bulungi nnyo waliwo ka video akatambula nzikiriza nako kusindikidde wakalabye nawe wakalabye naye katukongera okekkaanya wano ekyeyo nga kitabuse kana akomuvubuka eyasiiza abawala siliimu nga bamukutteko batandise omukangavula keeko kennyini naye abalabika basooke bakalabe then tweyongereyo musobola okeyongeza
n'abali ku mulimu bakitegere n'abali ku mulimu ng'omanyi oli mu nnyumba y'ayisiga nga bamuyita papa siliimu ali mu nnyumba n'omala neweewaana buli omu omukubidde buli mwana omufudde mukazi wo leero kiwedde nakulaga abantu bange nakulaga maama wange baganda bange nga manyi nfunye omusajja tomuguwa omwana omu obusungu yadde bwalina bulinga bwa Nyondo. Kyozinyeeko kimala taata kikolwa ekyakoleddwa mbadde nsaba mbabuuza ekibuuzo kino wammanga gwe mulaba nga bwe mulabye kya bugunjufu abaana abawala abo kye baakoze ku muvubuka oyo Bade sanga tetunatandika osooka otwa amateeka agenda ofuga shero mbanga mulimu okunyiiga mulimu siba face mulimu tugubala ntegeere nti kati gwe mulamwa gwa leero munnanga sisobola kukyogerako ekyo kubanga amazima gassa Yesu amazima galuma kati simanyi oba kumme kulika jjo okwogera amazima galume tugende mu maaso naye nga kantandikire omukyala Rozet ng'olaba kya bugunjufu abawala abo kye baakoze eri omuvubuka oyo okusinzira ka video nga bw'okalabye abawala mbawagira 100%. Atuba bamisiza na kitono nnyo kubanga singa badde nze saawa eno nsubira singa omuvubuka oyo maybe zezimu ku mbuyaga ezikola kyezikunta twako otumanyira twako wa ekintu okutuzanyirako okitegeera imagine abawala bali batano muli ba mikwano okitegeera wewa omutima guno guluma wizard ne wewayo n'ogamba nti kanjagala omuntu ono kumbe abalika abafuulinga okitegeera muli bala ba mikwano adida asooka mufundize yamuliba nti akola ki nti amwagala tavudde kweyo n'owokubiri akoze kyekimu n'owokusatu n'okwa n'owokutaano okitegeera bonna abasiriwalizeeyo balaga nti akola ki nti abagala okubera kuzanyira ku mutima gwa muntu nze ekintu ekiyitibwa omutima ekintu kuzanyira mu mutima gwa muntu wallahi ya Mungu sikusonyiwa era omuvubuka oyo amazima go gali nti era asanga nga abawala maybe nga balina mu kukungeri eyekisa kubanga wabeera nze ayinza obutaawonawo kyenyiza okugamba so they are 100% right okubonereza yes naye kuno tekubadde kubonereza oba kubadde omukulu ssebo mukulu wizard neyanziza nnyo okumpa akakisa naye nja kusooka na disclaimer si kirungi omuvubuka oyo kye yakoze ekyokubeera nti yakyanga abawala abaaki ab'enjawulo n'amaliza nga basiize siliimu. I'm not sure oba abaana abo yabasiiga siliimu mu bugenderevu but kyensinga okakasa naye ayinza okuba tekibadde mu bugenderevu. However kisoboka n'okubanga muntu mu y'abawala abo bonna mwe muli omwe yasiiga omuvubuka ono siliimu then ate omuvubuka n'asiiga ki n'asiiga abalala. Kakati back to the point obuzibu bwe tufunye nti bw'otunuulira mu Uganda oba society gye tuwangaaliramu ng'Abannayuganda ku kyeyo ne mu Uganda wennyini gye batuzaala nti ebitongole byonna ebiteereddwawo tulabye ebitongole birwanirira ddembe lya mwana bwaki wa buwala naye tetunafunayo bitongole birwanirira ddembe lya mwana waki ow'obulenzi. Case in point abawala bangi bakoze obutali bwenkanya ku baana ab'obulenzi okiwuliriza nti omuwala ajja n'ayagala neefula nti ayagala omulenzi naye nga n'omulenzi takola ki tamwagala naddala wano ku kyeyo amuggyako obujja sente za bed space amuggyako sente zaki za metro card. Kaakati ebyo byonna kwe biva ogenda kwesanga nga abalenzi bano bamaze ebbanga bali mu kuŋŋaanya obusungu ku mutima kyova atandise okufuna ebikolwa nga biki nga bino okitegeera siwagira kyakuba nti yabasiiga siliimu naye tutunuulire hisitole waakyo kivaawa waje kiva wano wenkoze eki wenkunnyonnyodde nti n'abaana ab'obulenzi balina obusungu balina obusungu ku mutima nti mu process gy'oyitamu ogenda okunoonya okutuuka ku mutuufu ng'oyina trailer z'abaana ab'obuwala b'osisinkanye nga 2 okiwuliriza kati naawe eyo gy'ogwira ku siliimu naye musajja atu nga tokoze eki nga tomanyi kati ate mu lutalo lwonna mubaamu okugwa bw'oba mujaasi mutuufu oyimirira n'ogenda maaso n'oluki n'olutalo tekitegeeza nti bw'obeera ofunye siliimu olutalo lwa laavu olukoze eki oluvuddemu olusigalamu okiwuliriza olusigalamu nga bw'onoonya n'akwagala mu bulungi
ne mu bubi. Kati abawala bano bandigumye ne batakuba muvubuka oyo. Tebalina option yakola kubanga bayagala ebyamangu. Gwe omuntu atuuka atyo baagala abantu 10 mpaka ne mutuuka okuweza ennamba y'abantu 10 nga temutegeeranga nti nno gwe oyinayo mujjawo oba naawe oyinayo mujjawo. Balina kuguma bagumezeze ki eyo yempeera. Bw'obanga wava e Uganda wajja ku kyeyo kunoonya mulimu kukola. Okiwuliriza? Guguno mukama wange. Tegusobola kuvaayo eyo. Mbanyina kusaba musabe. Guze guguno. So waliwo omuwala yankwasiza ennyo ennaku. Kwaba bataana badde babonereza omuvubuka oyo. Adanyuma kugajambula kime kitegeeza kugamba kusaanyaawo. Omuvubuka oyo omuwala oyo yankwasiza ennaku yagambye imagine muvubuka gwe nakwagadde nenkwagalira ddala ku mutima gwange netuuka n'okuba nti famire yange ngitegeezaako nti nafunye omuntu gwempuliramu emirembe gwenkola ki gwenjagala mukulu Bumalu. Ebintu bino tujjewo kwagala just kuwakana nnyo nakola ki nakusinga. Olaba ekintu kino okwagala. Of course omuntu ogenda okufuna omuntu gwosotolinga naye. Of course obeera oyise mu biki mu bingi. Naye tekitegeeza nti n'oba omuntu oli yakuyisa bubi nti n'ogwosanze ogenda kukola ki kumuyisa bubi nga bw'ogambye busimanyi osanga nga buli yamukola bwati n'oli yamukola bwati yakola ati yakola bwati. Ekintu kibayita revenging against someone atakola nko kikyamu kyonna. It is totally wrong. Sigenda kukola ki kwiriziganya nakyo. So omuvubuka ono ekyo kikolwa kye yakoze era na buli muvubuka yenna ali eyo ng'ali ku Nyondo Media ng'akola ki ng'olaba ssaawa eno. Bw'obanga ozannya abawala abasukka mu 2 oli very very wrong. Bw'obanga ofunye omuntu n'akuzannya mu ngeri gy'otayagadde oba etali ntuufu tekitegeeza nti nomula gw'ogenda okufuna agenda kuzannya mu mbeera yemu nti oba olina okukola ki okurevenginga ate eri oyo gw'obeera ofunye omuki omupya. So ebintu bino eno bireetera n'abaana bennyini oba bano ab'emikwano okukyawagana oba n'okuttiŋŋana kubanga nti singa abawala abo baba bategedde nga singa bale tebalina bwongo obutegeera nti omuntu ono yalina okukola ki okubanga ate abonerezebwa bo bennyini bayinza okwekolamu omulimo ne bagenda nga beetugumbula mpolampola ekitumukwano bannaye muzanyire nga ku kintu kirala naye temuzanyiranga ku kintu mukwano temuzanyiranga ku kintu ki ku kintu mutima gwa muntu. So omuvubuka ono lwakuba nti Bumalu ayina kye bayita olugumugumu n'okwekazaakaza ayimirira olwokuba musajja munne kubanga ye Bumalu akkiriza nti nno omusajja wano ku nsi ateekeddwa oba ayina olukusa okukola buli kimu kyawuli akola ki ye ayinamu embeera yemuli nti omukazi ayina kunyigirwa wansi ku ttaka omukazi talina sse omukazi talina right. Omukulu Bumalu kinnamulabamu ensonga lwaki muyitaani alemaani era mukulu Bumalu nkomye kyogera kati nti mukulu Bumalu wabula ngenda gamba ngaani alemaani wenna agamba alemaani manya ti ngambani mukulu Bumalu. Yes taris nze nawunya n'omukazi gwalina ewakaawe wallahi ya Mungu singa mba nsobola okusinkana omukyalo entwogeramuuko alisi ne manyi omwami ono ayisa atya omukyalo oyo kubanga ye buli kitu kijja wano n'ayogera omukazi abagala kumulinnyira wansi kati yakulaga nti omuvubuka oyo yabadde mutuufu ogenda maaso n'okubanga akola kingaazanya n'abawala abo 5 okitegeera abala bakonvinsinze abalaga nti abagala kyagamba oli kyavayo najja nakigamba n'ali wano kyokka nga akimanyi baaki bamikwano nenga buli omu am playing secretly. It is totally wrong. I cannot agree with it. Wetotunudeko ku side nti bayinza okuba abawala be bakyamu anti kakati otandise eri ndowooza nkulaba. That's what you did yesterday. Kakati njagala kusooka ndi musanyufu nti mukyala Nyondo asimayirinzeemu okuva lwe yazze kimpadde kuyise alemaani kimaze okuntegeeza nti at least ndabwa mpita alemaani nze kasitaba ng'akoze eki asanyuse girl child matters ekyo nakyo kikulu. Kakati back to the point omukyala Nyondo ablaminze omuvubuka oli n'agamba kibi nnyo kye yakoze okubeera nti akoze revenge. However mukyala Nyondo talina bujulizi nti omuvubuka oli adde akola ki revenge. Omuvubuka naye asobola okubanga obulwadde yabufunira mu coincident gyakola ki gyatamanya ate nga neyamusiigwa obulwadde alina okubanga ali omwo mwennyini. Njagala mbuulire mu Dubai muno oba mu byoyo byonna amawanga mwonna mwe bakolera ekyeyo oba yali awuliddeko omulenzi yenna yali yavuddeyo neyerangirira nti alina siriimu but abawala tuzze bangi nga tukola ki nga tubalaba. Of recent twalabye Makilini yajja neyerangirira nga bwali ki nga bwali omulwadde era n'agamba nabo bonna baali bamukozesaako beekebeze of which kyatukakasa nti abawala be bali desperate okutuuka ku ki kweyo level. Mu balenzi tetunakola ki tetunakifunako. Twalaba n'omuvubuka gwe baali bawayiriza Bumalu mbuno yasiigwa omuwala siriimu era yalwana nnyo omuvubuka n'approving ensi nti talina siriimu wabula ate ye omuwala kyamulekayo mu anda ye nti ye muki
mulwadde because yavayo n'agamba ndi mulwadde Umaru ye yansiiga ne tukebeze yamusiiga nga takola ki nga talina kitegeeza yafiira mu firimu ye n'asigala nga mulwadde nga ate gwayiriza takola ki talina okiwuliriza kaakati n'abawala bano nze message gye nsobola okubagamba abajja ku kyeyokola basigale ku mulamwa oluusi bava e Uganda nga baleseyo ne babba baabwe nga babasuubiza nti bagenda beekuumira naye batuuka wano byonna ne bikyuka ebyakalisaali ne bisigala nga byakalisaali n'ebyakatonda ne bisigala nga byaki nga byakatonda. Lwaki oboozanya ab'emikwano abataano nga kyennyo naawe omwana ow'obuwala kyekikuleetera okwebaka n'omulenzi nga tonnamukebeza baleeta obukebeza buno obw'essente entono baddira mu 5 ddira mu 10 awo wennyini mwefumita kayiso results ne zikomerawo awo wennyini lwaki obeera togumiikiriza y'omulenzi ye tasobola kwekebeza omulenzi abalenzi ebiseera ebisinga nti ffe okukemebwa kwaffe kuli kumpi nnyo okiwuliriza omulenzi ebiseera ebisinga kati ngenda kubuuza ekintu kimu kyokka bwe kiti oli ku saidi ya muvubuka omusapootinga njala kula kintu kimu kyokka omusapootinga okuzanya abawala abataano ekyokuzanya abawala abataano simulinaako buzinwe baba 10 but kyembulemi nga kyekyokuba nti no yakola ki yabasiiga olaba kyena kugambye ndi saala kula mukwana tasobola omanyi lwaki muwagira omuntu watuukira okufuna omuwala gw'anaawasa omanyi abawala babeera ayiseemu era baba bangi kitegeeza naawe oli mu kategori y'emu okitegeera sokonziremu bumalo sokonziremu omuwala yeka okutuuka ku mulenzi gw'anaafumbirwa era naye abaako ne bakyanze mugamba awulirize bumalo wali ozanyeeko njagala okyogere nga oli mu kamera nga ne mukazi wakulaba wali ozanyeeko abawala abasuka mu 2 oba mu omu kaseera ke kamu gabo nawe bakanabo wali okikozeeko nze olw'ensonga nti famire gye nnakuliramu nteefuteefu bulungi okiwuliriza nze nagenda n'okukula ng'olwedde omuntu gwe nnaawasa bamunteekerateekera dda nze ogwange najja kumwekenneenya lwaki obeera osupportinga ono omuvubuka okuzanya abawala abataano what does that really mean sisobola butakkiriziganya na mbeera ewangalira mu society mwe tuli bwe kibanga okufuna omulimu olina kusooka kusoma ate lwaki nkiwakanya olw'okuba nze nagufuna lwa mukisa nazaalibwa taata wange alina kampani ate mpakanya abaana ba neighbor nti temugenda kusoma namwe mujja kufuna nina okukkiriza nti waliwo basics ensi kwetambulira nti omuwala yenna ng'okyali under 18 oba okyali under 25 case studies zonna z'oyiseemu abalenzi bonna b'oyagadde teryakubuleminga oli mu kunoonya mutuufu that is the process. Nyondo sooka otuule wansi omusajja akunnyonnyole bulungi kyobulanga nenakugambye nsala bintu byakuzjako ge mazima sooka otuule wansi mulekerera akole buli kintu kyakola ki kyayagala okiwuliriza omanyi bw'owangala n'omuntu osoma embeera ze bw'otegeera nti ye amazima gamunyiiza tumuleke tutambulire awo okitegeera naye ate alina okugamanya endowooza mukyala galo child matters nakubulidde okuva muki mu ntandikwa male nkyakubuulira nti omwana yenna ow'obuwala nga tanaweza myaka 25 ng'ali mu process ey'okudecidinga omuntu gw'anaagenda naye ffe ng'eggwanga twamuwa right okutambula yonna gy'atambulidde okufuna buli okuganza buli gw'abeera akoze eki gwabasanze anoonyemu omuntu omutuufu gw'anaatwala ewaka abantu bano tabatwala ewa maama we nga tannasalawo nti ono gwe ngenda okukola ki okuwangala obwezi bwonga buli ate ku level ya kika yakya waggulu agende nga buli gwasinkana agende ng'akola ki kakati kankuleka ekintu kimu kino kankikusomese nze bwe twabeeranga mu ssomero nga tuli mu secondary guno gubeera nnyo eyo wuliriza nze bwe twabeeranga mu ssomero nga tuli mu secondary twali abavubuka 5 okiwuliriza nga ffenna tulabika bulungi twambala bulungi naye waliwo munnaffe omu yali asusse ng'agenda atalaga ku buli muwala twamutuuza naye nga tatwagalirangako mukazi n'omu but omanyi lwaki twamutuuza because mu ssomero mwe tulwangaalira twagala kuba wala be bamu singa anaagenda ebbali n'akombooza abawala oba eyo mu kibuye muwa n'aleeta obulwadde agenda busiiga mu bano betukola ki betwagalako amalize ng'ensasa gagirese muffe so tuba mutunuulira butunuulizi ne tutamubuulirira singa twakoze eki naye wano mu kunoonya omutuufu agenda yeegabagaba njagala okubuuza omukulu oyo kubanga olaba amazima go gali nti nedda behind the scenes nga ffe tetujja ziraba
nga gweke nyini na nyini mu ekitegeeza nawe kye wakola wadde olimba asimamu nagenda okukula nga bamala okunteekateeka olimba olina experience teri muntu kintu kyayogerako nga talina experience yakyo olimba byogera olimba wamma abawala mwenna abaliyo abali ku Nyondo Media abalaba ssaawa eno mbagamba ekintu kimu tokkiriza nga mwana mulenzi kuzanyirako era bw'omusisinkana ngoma nti ali mu baplaying mbagamba ekintu kimu tokkiriza ku entertaining that kind of stupidity muyise mu kino kyobera osobodde kubanga mundo gigezesa nti ekola basooka gikubisa masasi mu bbanga naye ffe nga ogenda tegeera otya njala mubuuzi ogenda tegeera otya gwe bwegamba nti okutuuka ku mutuufu tokkiriza bano bagenda kuzanyirazanyirako bakkirize bawulirize bw'ogenda okutegeera nti si batuufu mulimbeko nti oli lubuto nga toli olabanyisaayo wogenda otegeera nti si mutuufu kyalako ewuwe ayagala okwegatta naawe gaana olaba banaddamu okukubira essimu bw'ogenda otegeera nti muntu mutuufu oba si mutuufu gwe n'ogamba otya temukkirizwa bazanyirazanyirako abaana babendi bagenda kukaddiwa n'obulungi bwabwe bufe mu bed space so mu ngeri y'okwegadanga mu ngeri y'okwegadanga kino kyekisevinga obulungi bwabwe kaakati sebo omaliriza ogamba otya mukulu wizard badde gamba nga atufundikira era nga amaliriza sheno njagala kutegeeza mukyala Nyondo nti ye awulidde ali offended bwe ngambye nti nno omuwala omulenzi waddembe ogenda ng'ayita ku bawala ab'enjawulo paka wazuulako omutuufu n'omuwala naye waddembe okugenda ng'ayita mu balenzi ab'enjawulo paka lwanafunayo omutuufu gw'anaayanjula bazadde be however mu process eno gy'amala ng'abayitamu takola ensobi n'atwala omulenzi yenna ow'omuzadde paka ng'akoze eki ng'akakasizza tubulira abantu kituufu yabaddewo nga example eyaki Nyondo show ya lero yaze gikolera mu kutiisatiisa Nyondo wizard temudamu okumputa mu bintu byange Mac Media omusajja okubye waaki wizard nakikugambiddewo from the beginning waganye okuwuliriza first of all zewetegese kulwana nenda si ensonga enkulu naye kanetondere mwenna abatulaba batugoberera amazima gali nti nyinza okuba maybe nga mpisewo naye waliwo ensonga ezimu ate omuntu zaletamu obuleesi nga zibadde sizibadde zidiscussingibwako oba tezibadde kyatteeka tizina okwogerebwako kitegeera naye nga ekisookera ddala nange ng'omuntu lwaki gundi eno yanyiiziza nnyo era tugenza okugenda mu gundi eno oludde nga nyina obusungu bwange nga ndi munyiivu kubanga nange omuntu ndi victim okitegeera yesiganye mugambe nti omuntu ogenda okukola ki omuntu ogenda okutambula okutuuka okufuna omuntu gw'ogenda okubeera naye ng'oyise mu biki ng'oyise mu bingi ekintu kino kiruma okuwa omuntu omutima gwo nolowooza nti oyo gw'ogenda okubeera naye n'akumalira obudde n'ogenda okukizuula oluvannyuma ennyo nti amazima gennyini si kyakola ki abawala abasinga tusisinganye nnyo embeera eno nja kuwa ekyokulabirako nze nyina omwana wa ssenga wange omwana oyo yagenda n'ajja wanene Dubai nga bwe tukola ki tetumanyi okitegeera tukwatagana twagalana kubanga oli mwanyina wa tawaffe tukwatagana naye y'omwana yayagala kujja kukola kike oyaje Dubai n'abeera muneno n'abeera mu mbeera efaanana kuba yali mu bed space omuvubuka najja agenda amuzannyirako mu kumuzannyira kubanga yali azannya abantu abaki ab'enjawulo omwana simunenya nti yasooka n'asirika from the beginning kubanga yali agala kitugambe oluvannyuma nti yakola ki yajja kati omwana oyo ngenda okuwulira story oluvannyuma ennyo nga video nga bwe nagirabye ye muvubuka kubanga yali nanyini bed space nga kyekimu kyakoliranga ddala yazanyira ku baana baneeno nti omwana teyalwala naye singa yali mulwadde omuvubuka yali akola kyamusiga obulwadde naye yamufunyisa olubuto mu kumala okumufunyisa olubuto nga lumaze n'okukula omuvubuka n'akola ki n'atema kumbe yalina omuwala gwe yali akola ki ayagala omulala nga teyakola kitamwagala era bala n'abasulawo n'abaleka mu bed space tamala n'agenda omulala gwe yakola ki gwala yagala kugamba embeera eyo ey'okwononera abaana ab'obuwala ekintu okwagala si musango omuntu wala kumakya ngamba nti ne mwagala ne mukkiriziganya si muki ye kyagezaako gamba alinga agamba nti muki nti musango
So wetubanga tukirizganyiza n'omuntu nga dakitufu njegandiraga nti njagala okumwagala si musango naye wekiviiramu wanene okuba nti no abadde nimbalimba malidde obuki obudde bwange ffe tuli ba victim bituluma byatuluma letwagala kumanya kaddawo nzanyireko ate dakika 2 mbusimanya mbw ate olinago ng'osemberayo ayinza okunkuba ng'olina bungi naye nga abalabi baffe aba Nyondo Media abeekuumiddeko okuva gye twatandikidde mbeetondera ku incidence etuuseewo abantu banyiivu naye nga tulinawo ke twaleeseewo gwe wenna ali eyo ng'oyina ky'oyagala okuyisaawo oba ng'oyina omulama gw'oyagala tudisikaasingeko oba ng'oyina ekizibu nga wandiyagadde ku advices okuva eri abantu bange bano ababiri oba okuva eri abatulaba ojja kuba ng'osindika ku WhatsApp namba za Nyondo Media oba ku email yaffe naye nga temwerabira Nyondo Glim yesaamu ssente mu programu yaffe akaffecce ye kyagenda maaso nja kubakkakanya eyo mu mpolampola badde kuba balina okuteesa ku kaffecce tusobole okubanga kuba miremwa gino tugireeta gwali eyo kuba oyinza okuba olina ekintu kyokola naye ng'obadde tokyetegereza naye bwe twogera ku miramwa nga gino otula wansi n'ogamba naye kino ekintu kyenkola kituufu so gituyambako kulaba nga tusobola okusurvivinga mu bulamu buno okumanya ensobi zaffe we ziri tusobole okuzitereeza so weekuumire ku Nyondo Media tovaako sigadde nze Wizard of Love omukama batukuumire. Omuganda agamba okuddiza guba mwoyo ate era agamba etasiima ebula agiwa so yensonga lwaki naffe tusiimye ne tusalawo ate okuddiza eri ba clients baffe aba Nyondo Glim mwenna abatuwagidde ku products eza Nyondo Glim naddala ekizigo mwebale nnyo mwebalire ddala era nga mbakakasa nti olunaku olwayo tusazeewo okubawa offer yonna gy'obeera oli nga wandiyeetaaza ate okubanga otambula twahaddewo entambula zaffe zino ziri 2 era nga just oprovidinga kasente kamafuta kokka ne babeera nga ate bakusaabaza yonna gy'obeeyagadde okubanga ate otambula ampozi n'abasigadde mwenna abandyagadde okubanga ate mutambulako mu Emirates ez'enjawulo naawe oprovidingayo akasente akasaamusaamu tulina abagoba baffe 2 ate nga bali licensed era nga beegendereza nnyo ku nguudo babasaabaza bulungi nnyo okuleka mpozi naawe ng'olinayo banga emikolo ng'egyo nga wandyagadde okubanga ate ofuna entambula tusobola okuzikuwa ne tuteesa n'obeera nga ate ogusa ekintu kyo obanga ne badreva bamu beetaagiddemu nabo n'obeera nga ate okola nabo bannange tweyanze nnyo tweyanzegera nga tubasuubiza nti ngaffe aba Nyondo Glim era n'omwezi ogujja tugenda kwongerako ate entambula ey'okusatu kwegamba tubeere nga tugonza ku ntambula zammwe naye okusingira ddala abaana abatuwagidde ku Nyondo Glim mbakakasa nti just wandikako erinnya lyo oba oli Abu Dhabi oba oli Amlu Queen oba oli Sharjah oba oli Fujairah teekako erinnya lyo nti nze Nyondo Rozet Nyondo Glim buli mwana yenna eyatuwagiddeko nkuyina mu kitabo era driver wananzi ajja nantuukirira nja kukeberamu obanga ddala kituufu mwoli bajja kujja bakuno ne bakusaabaze yonna gy'obayagadde okubanga okola ki ng'otambulira era nga twongera okubakoowoola mwenna abahanda bakuwagira Nyondo Glim mujje mubeere nga ate mugula products ez'enjawulo tuyina emmere yonna okuva e Uganda tuyina products zonna ez'abaami ez'omu buliri n'ez'abakyala okwetereeza era nga n'ekizigo kyaffe kirungi nnyo tetwerusa wabula ngwegadde lightning tuteekako gwe naagala okulabika obulungi okufaananako ngaffe oba n'okutusingako yita ku namba y'essimu 0524680778 ate obeere nga ofuna ekizigo olabike bulungi. Banaye nange neeyongera okubeebaza mwebale tusupportinga banaye tuli basanyufu nnyo bagamba etasiima ebula akola ki agiwa ebintu by'entambula tubigonzezzaamu banaye mukama batuweere omukisa gwe wenna akozesa Nyondo Glim tojjanga okwo.